Live, you are super. My name is Brian Wakombabuza. Everybody who is watching, I'm streaming. I'm bad black all the time. And I'm going to nkola bad black amunonya ko simu anguwa kufuna bad black tolimu anguwa kufuna ne abantu bwe bansaba making sure nga at least nkunonya kumuzina guno ngenda guteka tukugabana at least tuberenga twewulira ffe n'okutwaliza awamu mbula era munange silabika mbeera ndabirira omusajja tobimanye ebyange nasigaza kulabirira musajja nakubba kati ekyo kubolese kyaki anti emirimu gy'enkulu yagala nkulimba emirimu gye nnina giri ebiri okubba n'okulabirira omusajja mpozi n'okufa ku baana. Okay, nkitegeera but bakwagala siko buze kubakulaba ku YouTube channel eno bad black because bakwagala banange bahani mujebale nkimanyi munjagala naye temukisussa munampa obutwa n'okwaga muntijjirako bikinange mbaagala nkimanyi actually I'm a treasure. I'm a Ugandan treasure. I'm a treasure. I'm a treasurer. I'm a treasurer bambi Uganda mwanfunanga zabu chindi kucha baina n'okunteeka wali mugundi mu museum. Uganda museum kwegamba muzeyi nakkiriza ne bannambulako bulambuzi ne abuuzo no yani bad black yaba $1 million nyane zigano amugoba mu nyumba naddala so binyi kale history wamanyi nnyo. Nze nsazeyo nebyo oganye mmere lwaki mukwano siryanga dadde taliiwo appetite ebeegana dadde alina kubeerawo ye appetizer yange yayongezaako munange embozi yaffe mu bulungi naye nga bad black ayo bakunyirira obyadala monziza kubali bazombi batunulanga ekiro ekyentiisa tobanyongera zombi buli saawa omukuba zombi yakola ki bad black munange nno twali ba mukwano what happened buli nyumya nawe onyumya ku zombi kyekyabaawo ne zombie naye she's so addicted to me. Yeah, she's very I like I'm a drug to her. Okay. Kubanga zombie no one twali mutu yali amumanyi until when natandika okumwogerako. Zombie. Ate namusanga bambi achunya abantu eyo ku Facebook nga achunya buli omu talina justice. Zombie. Yali blogger anti kati bino ebyange ne bimwongeramu kasuku afunye n'olukisa olugendako ku ntimbe ya TV first cheyo. Zombie alabikako nno. Nesimutegeera nno nze mpulira owoza zombie simumanyi. Zombie yani? Gw'olya mmere ndeka tujja tunywa kulaba omala okulya kubanga zombie avunda mulamu. Zombie? Abadde ne pini y'omumwa. Eno. Nawe nkulaba eyo. Yange nagiwumula 2013 egyo gy'emyaka oba 9 nagiwumulira Bangkok. Maye gundi cheap things are expensive after some years. Kinga onogenda n'okola sajjala n'okola ey'olukumi. So yewumula abadde avunda bwaseka toyagala kuddamu kiro kyantiisa kiro ekikazi kibi nnyo mukwano n'ennaku nnyingi. Zombie ali bubi nnyo ye bannange banja bewumudde pini mu matu naye zombie gweyogerako ye nga sinnamutegeera. Zombie ono like zombie abeerawa gundi Veneland wa UK. Veneland abayita ba Baba itaba vulnerable we UK like nga government ye kulabirira ali awo bambi yali kale yasoka nabeera mu asylum n'avaayo asylum naye era baba babitegedde n'avaayo bambi government ye mulabiridde ekoze bulungi okumutuusaako awo kubanga yagenda n'ekisajja kye bali bayita Eriba kisajja kirugwala kiri awo kyekyamutwala ye UK ne kimuwonya ku nnaku. Bad black oganya okulya emmere oli mu kutumya bugundi buli saawa oli mu kweyongera kati bakuleetedde akala. Bino nsigaza lwaki ndya bange taliiwo mukwano is a appetizer. Yalina okumpaka appetite mwena mwe temufaananikako. Mumpa appetite ey'okulya akamere. Oli omusajja yalungi yakuwako appetite emmere n'olya ekikoko ne kigenda. Neera ogenze munange okunzija ewaka mbadde nalidde dda. Nze mbadde sinnalya nze kanneeyagale bad black naye nga sinnaba kweyagala. Interview y'olunaku olwaleero njagala tutunulya ebintu bingi ekisookera ddala Ritah Kaggwa simanyi oba obedda gw'oyogerako. Njogera ku zombie oyo zombie takyali Ritah Kaggwa twamutuuma zombie naye yennyini akimanyi mbu ye zombie and she's comfortable with her name. Saagala kuyisa mu bantu maaso bad black. No, she's zombie that is her IKK zombie. Saga yisa mu bantu maaso bad black. She's zombie. No, she's zombie. She's zombie. Respect ya kijengendo muwa. Kale, Ritah Kaggwa nako oleggulo yavudde n'atukakasa nti nno ennyumba gyasulamu ye 1 ekyokubiri mujjeeko akamanyiiro
bulisawo mulisa mukamwako hata ni yaloze zombi munaye mugana ngani yakuloza to watabuse butabusi bwoti omanyi bambi let me tell you zombi yatugamba let me have a check omayimbera n'obujulizi bwange kumanyi nebe simuyonji tejitunula musoko kebera mu mpite naye zombi recently zombi yavayo n'agamba she's suffering a disorder era ali ku treatment over for 3 months zombi ali ku ddagala bambi dagala ki yino message egamba having a physiological treatment which have psychological physiological having a physiological treatment which have agreed to take you until the traumatic disorder disappear. Zombie, this is her accounting. Babi mpereza bafani bange. Following. No, simu following. I have much follower abantu babi mpereza. So zombie ekisoka, she's suffering for traumatic disorder. Okay. According to Mr. Google. Chechireta eyo disease. Nkona bukonyi wano naye ngeri gyo kusaba mbade nekwatako wano bulungi nnyo ku kisambi. So according to Google, traumatic disorder ekigireta depression. I'm ready to force the article. So zombie lwaki she's facing traumatic disorder. Tosobola kugulawunya na stepmother. Tata, like the dad used to use her. Before actually, zombie didn't go to... no go to a bad black. Because there is no... Anyone knows you better than your enemy. Anti nkugambye mbute wali akumanyi kusinga mulabewo. Kati nze zombie mumanyi ne lwagenze mukayu. Nsobola otegera kati zombie amaze okogga. Kati esawa zino zombie atudda omanyi ali mu 2 bedroom kafunda. Kati sawa zino ebbugu mulingi kati ali mu kadinisa akeyuke waliwo kati wabeera ku street kuliko bikasasiraawo wali utalina parking agiparkinga kukuba akamotoka nti nako kakyali ku looni bawe yakakafuna ku looni guno omwaka. For 12 years in UK yakafuna akamotoka kali ku gundi. Baziyita batya ku discount ezo ng'osasulwa ku myaka 10 osasula 10 kati sawa zino ali mu kadinisa. Mukadinisa omwo mwali mukunkebererako badi black oba katekikola ki mukwasa n'obusungu n'akaaba what went wrong between you two people kati for her to the extent temwesonyiwagana what happened surely for her really nze zombie yayimkwano gwange and I didn't want everything to reach kutuuka eno naye she thought she can bull me you can't a buller cannot bull a buller okitegedde kasuye bakitegedde a buller cannot bull a buller like and she's a buller bullying she's bullying a bullying okitegedde kati mukubullying okwo we mixed it me and zombie we made yes me and zombie we made to be so she's bullying other people I bull other people when it reaches and we bull each other that is bomb so I don't care yes of course naye akuba embogo sometimes so kati nze zombie ekyokumwesonyiwa she has to act her age because the mere fact is zombie she's older than me 20 years zombie boba gwoyogera kungi weita zombie Ritah Kaggwa yes she's older than me 20 years because I'm 32 then katigata emyaka abiri zeza zombie yatukadda mu menopause kyovola n'omwana gwalina yamunywera eddagala era n'abaana no omwana yamunywera eddagala nti gwe tobeerako mukwano if you have just joined social media oba you have just joined the media I'm telling you I know zombie better than you do I have been with the zombies for so many years so zombie yatukadda mu menopause zombie omwana yamunywera eddagala omwana wa zombie menopause omukazi atakyasobola kuzaala tagenda mu nsonga z'abakyala menopause kati zombie aina nga nkunyonyodde mbu aina traumatic disorder eyo ya childhood torture bambi ate n'obufumbo bwe yagenda omusajja yagaana omuyonka ebbeere
omanyi kyamwawula n'omusajja omulala ava ku ono gundi ono bba wa Rebecca Jingo yani yamuwasa embaga namulekawo naggaana okwogera amanya g'abantu abalamu nze kamboogere gamba oli ow'ennyonyi kamwogere Isa abiri yalekawo zombi news anchor bwondaba yagambye pini ye yagiwumula mu gundu wano myaka gyadda nnyo nnyo wamamulaba n'olukopa eno pini nagiwumulira Bangkok. Zombi yatandika okuba mukwano gwange mu 2015 wano nayina pini guguno 2013 zoominga eno 2013 nga sinnakola na sajjale ya nnyindo wasooka pini nga tonakola sajjale ntoze nnyindo wagikwatamu nnyindo nagikwatamu onfunye kati nze Zombi will never be any role model to anyone. Wamusooka owummula ennyindo pini yeye yavunda dda tagirina interview wamulaye nga tagirina she's rotting avunda mulamu she's a dead walk movie hola njagala kutegeeza eggwanga nti ebigambo bino bya bad black njagala bategeere si byange toweeyogerako toweewozaako this is not your court njagala okutegeeza bannayuganda n'amateeka gonna agafuga Uganda these are my words bibyo nga ggwe byange nganze bad black ate nga nina n'obujulizi nti Zombi she's rotting bwe banakutwala mu kooti bad black nze nakooyo ebyokumutwala mu kooti ate bantwala mu kooti ya mwana ex convict namubye sente nasse muntu already bansaba banansiba emeka bantwale mu kooti okwogera kalebule emisango tegivunda bad black Zombi yennyini tasobola kudda wano kubanga gavumenti ya wano emunoonya by the way don't you know that she's banned tasobola kuyingira Uganda Zombi amaze yakoma okujja wano mu 2015 egyo gy'emyaka emeka paka kati 2015 jinga myaka 6 taddanga kulaba ku kitaawe akolagwa ambusimaya kati yatandise okulunda obubizzi Zombi ne kumbaga kabe taata we kabe muganda we twali yali kumbaga omukoba amugula ku Facebook online embaga yali mugundi mu skulu wagamba main hall badala tondaga bifaananyi wabindaga luli naye njagala ndoddamu okola interview gwoyogerako gwoyita Zombi toddamu muleeta biggwe mwesonyiwagane nze Zombi naye munange twakola endagaano yakufanga we are bullying each other kati nsobola kubeerawo ntya nga sivuma Ritah Kaggwa nga yanvuma naye baba naye akuleetera bamwayagala kuomunze nze sobola kulya Ritah Kaggwa walide astagfirullah ekyalamu alamaini siryankafiiri ya Zombi mwana bad black